wallahi billahi tallahi tetujja kuva ku mwanyi ate katwagenza kuba nti ebaluma nnyo tugenda girimisa kajandya nakatinko tujja zitunda obadde okimanyi nti ebimotoka by'amata yabiwa ennamba myufu tebiwa musolo n'ennamba yabiwa za bwereere emmotoka ebitwala amata tebiwa musolo nga bwetadde amaanyi mu mata nebasembereza bu banka nebawa ennamba ezitasasula musolo nebawa amaanyi tebayita ku road block bayita buyisi tezikwatibwa nebawa amaanyi amata tegakyafa emmotoka etwala amata eba ne pisto eba n'emmundu ennene eba ne pisto eba ne likooda ulidde eba ne radio call n'omuggo eba nagwo baba n'ebikoofiira zige emmotoka y'amata yantutte bonna balina ebikoofiira nga bino babisibidde muno balina pisto balina emmundu ennene balina tiya gaasi bw'obaleetako ettamiiro balina empingu ulidde watudde mu yakase nedda naye nuuni ebirina gavumenti bweba ewulira yagala nnyo emmwanyi esooka erima ezaayo wa buli kimu ekirina ate n'ekya gavumenti kino ereke kujooga nnyo bweba ewulira nti eyagala nnyo emmwanyi erima ezaayo tubeere ne uganda gundi Uganda Coffee Farms oba Uganda Farms zaaliwo mpuuga ekizibu yayagadde movement naddali mukati mpuuga si gwosoose okwagala movement mpuuga kati afuukidde ddala ndooza anaatera kutandika kunga bantu ngenda movement ne munne si gwosoose ne Wakayima taata wa Sheila Gashumba omuto Wakayima tata Sheila Gashumba Wakayima amumanyi nti muwala we wallahi lillahi tallahi okumanya no Baaluganda Wakayima baali bamujja mu parliament olwo yafoojinga amannya nga Ssebunya amulemeddeko era Gashumba yasasulanga ne ssente balooya Wakayima obutava mu parliament wino omujjawo mulina Wakayima si wanuupu Wakayima wanuupu ate nga n'obweru abusanze ku nsi aguze bugule Makula kati waliwo omunene mu ggwanga yatuleetera obweru waliwo Dogo Nation waliwo omusajja azanya Dogo Nation yalaze omuntu ka Dogo Nation nga kajjudde bikalakala esesemye n'okusesemye bibya Makula kati omuntu yakolanga mu kasino wenyumiza ki mu kasino n'ekigambo kyano kyatula yagambye atya nti baali bamuwa $5,000 sema $5,000,000 n'agagaana akyawe Bugingo ng'ani agakuwa nze ne bakunteerawo Makula tosukka ttwalo lyange naawe Makula walayisi nnyo Makula azitowa ki Makula w'amaanyi mu ggwanga muki akikubira wa talina kyali Makula mumpe Isma Makula akikuba talina wakikubira gwe mumpe akikuba talina wakikubira nti baali bamuwa $5,000,000 ne bamuwaako $3 nga bazugwa ku ddiiru ki okugyako nga yali atamidde nga n'oli yali azimuwa yali mutamiivu azireete alete risiti yazimuwa terina asobola na kuzimuwa azimuwangaani azimuwangaani mutulu baki kuzanya na value alina value eririddawa alina value wawe amuvalue nga nategera nga wona value yettaka nga ettaka lino liri kororo liri ku $1,000,000 yali aloota oba seekyo njaga Makula talina wakikubira Makula talina wakikubira abamanyi value bakimanyi ani gwe mpaayo omuntu omu ng'akayanira Makula taliiyo Makula talina kyazitowa mu ggwanga nkubuulira abazitowa mu ggwanga omukyala wuno baamulaze Yowanita Mukasa menya wa Vivi Energy Shell
omulala Hilda Mbabazi wa Pepsi, omulala Sylvia Mulinge wa MTN. Oyo munene. Kati Makula ewa bano mpozi ng'agenze kusiimulayo kubeera kirina n'obwa kirina bayinza obbumumma. Makula talina kyali gwe omuntu ayabeeranga mu bimaasulo yakolanga mu kasino mutusonyiwe tokyano kyatula mu Luganda. Kasino kiba kimaasulo. Kiba kimaasulo. Kasino si betting. Betting ebaayo, abazina obukunya babaayo, abakuba zzaala babaayo, zzaala w'abagagga babaayo. Uli kati omuntu ayakola mu ebyo nga bakiki nnyo. Valiza abantu ziriyo. Terina weerinnya yamulemera omulinyira mu kasino owabeera abatamiivu. Makula terina kyali. Olaba abanene b'eggwanga Bukedde be yawandiise Giwanyita Mukasa, Menya, Vivo Energy Shero, Hilda Mbabazi wa Pepsi, Sylvia Mulinge wa MTN azitowa. Kati wano Makula n'obwa kirina bayinza obbumu mayo. Makula kyeki gwe kikyasinziddeko okubanga yabadde njaga talina bwazitowa. Nze Makula n'obwomunteerawo sisukka mutwalo. Makula wa layisi Faruku muleke twogere abantu. Makula wa layisi. Makula wa layisi nze sisukka mutwalo. Ate nze omuntu gwe neegomba azita ye Teddy. Teddy Naluswa. Si kipise Teddy Naluswa. Teddy ayimiridde ebitama byebyo ipsi zeezo akabina keeko amabeere geego feesi yeeyo bulaka byute yeeyo obuntu bulamu bwebwo. Uli Teddy Naluswa kale kongo mu by'omwere. Olaba omukazi nti ayimiridde ne Makula ali ki mu ggwanga? Makula wa layisi. Nze Makula nga bamuteereddewo tasukka na ttwalo. Simuteerako nagwakubiri. Simuzalawa. Sikuzala Makula. Kati Faruku Makula yaani mu ggwanga? Si ingiri. Talina. Makula si muyivu. Si munnabyabufuzi. Si munnabitone. Wabawoga nti oyogera ku Mariamu Ndagire. Owulira abakyala. Oyogera ku Sindi Sanyu. Oyogera ekwani ono muwala Shiba Kalungi. Talina kitone. Makula yaani mu ggwanga? Makula talina kyali wa layisi nnyo. Oyogera Zali wadde naye ayiseeko ku myaka. Zali ono si ye wa Shakibu. Oyogera mukyala Shakibu. Ne Makula yaani? Makula yaani mu ggwanga? Si muyivu, si munnabyabufuzi, si munnabyanjigiriza, si mulimi, si muki. Makula yaani? Atalina na buyigirize. Baliwawo yamugambe ali ku bbiri. Ani yamulimbi yali mu birooto bye. Yabadde akubaganya musajja. Akubaganya Bugingo. Ndowooza Bugingo alabika anaatera omusulawo. Kati amukubaganya nti tonsulawo ndi wa bbeeyi. N'ebbeeyi eriridda wa? Beauty. Makula okuggyako obweru. Ate nga n'obweru abusanze ku nsi aguze bugule. Makula kati waliwo omunene mu ggwanga yatuleetera obweru. Waliwo Dogo Nation. Waliwo omusajja yazanya Dogo Nation. Yalaze omuntu ka Dogo Nation nga kajjudde bikalakala bisesemye n'okusesemye. Bibya Makula. Makula wa layisi nnyo. Yasi obuzibu. Mukwata abantu mubazalawo. Makula Faruku nze nkumenyedde Mariamu Ndagire. Azanye katemba, awandiise emizannyo, akoze buli kimu. Ono atuliko Aposo. Wulidde? Ono Aposo. Aposo yaani?
olaba ne bannamutebi abalina ku ssente abalina amaanyi tebannatuuka kugulwa ssente ezo yagambye kumugula baali bamuwampe tennatuuka nga basande baziwa ekitiibwa kubanga tegamba okumugula kati ate baali bamugula ki nga bamuguza anti ayinza okuba nga baali bamugula nga bagula kaboozi ate kati Makula omugulako ki baali bazimuwa baali bamugula nti yagee baali bamugula ave ku Bugingo kumugula ne kati Makula omuntu akuguleko balina okugula kwalaba aposho tulaba namutebi ow'Erugala ow'ekkanisa y'Erugala olaba munene netannatuuka kugula ssente ezo Makula waalayisi nnyo Faruku waalayisi nnyo si munnabyanjigiriza si munnakatemba si munnabyabufuzi si mulimi si munnaddiini kati bagugula munnaddiini yawa munnaddiini yawa abuulira omuntu ayakayingira ebyokubuulira tanaweza na myaka 3 nti abuulira ng'olusiramu kagwofuuka imaamu gwe bw'osiramuka ng'ofuuka imaamu Makula ne mubabuulizi tannaba kubeerayo Makula abadde mu bimaasulo abadde mu kasino abadde mu betingi Makula abadde mu betingi abadde mu betingi kati ebindoze omanyi aba betingi babetinga nnyo senga nsiba ku Arsenal nenjiteekako 2,000 ejja kumpa $2,000,000 ebyo ebyekisirusiru ebyekiyaayi abanywi b'enjaga kati ye kyagamba Soroti FM ejjudde bimansulo bwana oyo yatuleetera wa kimansulo Soroti FM kati ejjudde ba bimansulo oba ejjudde ba betting oba ejjudde ba kasino tulaba nti n'obuyigirize bwe twaga tubumanye Makula ajja kunteeka mu yuneebu nyonyi amannya ge ate kati ojja gesanga tegali nayo Makula ateekwa okuba nga wa P7 drop out ng'olaba omuntu okola statement y'ekiralu ebyo byonna twabirootanga nze lumu nalootako nga mposa pulezidenti w'eggwanga ng'era ndagira abantu mugende wano naye nafuuka pulezidenti oba nze pulezidenti w'eggwanga kati yabadde mu nti state house efuuse wa Bisiyaga tulaba nti reasoning capacity ye ya wansi nnyo Makula tolina kyoli mu ggwanga oli wa layisi nze n'okuwa omutwalo gwawe gusigala gunnuma obweru wabusanga mu ggwanga wemese gazigo kati kiki nnyo kyogamba kyoli kiki kyozitowa Makula gwani mu ggwanga talina kyazitowa abazimuwa bakiraba ani azimuwa kati oyo Makula yeesoka bwesosi Makula amanyi n'okubala biliyoni 3 bye baali bamu amanyi obibala biliyoni 3 amanyi ziba ng'azisanga wa akoze mulimu ki ng'agijjewa akoze mulimu ki ne miliyoni 3 yaga miliyoni 3 biliyoni 3 Makula yaani tulina abakazi b'eggwanga awulidde abalina ssente zaabwe abakoze ebyafaayo omukyala wa Kiza Besigye Engineer Edith Byanyima muvuzi wa nnyonyi akola mu UN abadde munnabyabufuzi ne bana abakazi bukedde bye yalaze emwanyi eryetye emwanyi nagirabye isimeekaye nefe keekaawe emwanyi bwe tubagamba nti mwami Museveni mubi ng'abantu tebakkiriza tubaga nti mwami Museveni mubi ng'abantu tebakkiriza kati kaba munozeeko
omwana w'emagere yagamba nti mujja kiwulira. Omwana w'emagere yagamba ensi nti mujja kiwulira. Yessaawa kati y'okukiwulirako. Emmwanyi ekaayi. Bw'okimanyi nti abaana baffe baadde bazzeeyo okulima emmwanyi. Naye kenyini nawe napangisizza. Emmwanyi ebadde efuuse emmwanyi. Naye kati bano abasajja balina obujja n'obukyayi. Kubanga ejjudde mu Buganda ate Baganda be bagaggawadde. Kati agenza okulaba nga tuvuddeyo. Bw'obadde okimanyi nti ebimotoka by'amata yabiwa ennamba myufu tebiwa musolo n'ennamba yabiwa za bwereere. Emmotoka ebitwala amata tebiwa musolo. Ku road block biyitako buyisi. Era bw'osanga road block ngo juzi nakitambuliramu nga ngenda Embalala. Ekyo bakigulira nga abagulira pulezidenti. Tebakyaza, tebakyekebejja. Naye kati bagenza okulaba emmwanyi ng'efuuse emmwanyi. Naye tufe tubalayirira nti wallahi billahi tallahi tetujja kuva ku mmwanyi. Ate katwagenza okuba nti ebaluma nnyo tugenda girimisa kajanja na katinko tujja zitunda. Katwagala atukwate nti bakutte kubanga olima mmwanyi. Ewaani nedda ssebo sikuma bantu muliro bw'ogyogenye ensanafu ate totuulamu ntuule. Nedda ssebo baleke batusanga n'emmwanyi zaffe ffe nga tetubaggyeko nte zaabwe. Biki ebiri mu tteeka wabirabye? Bibi saagala na kubisomya. Ebyo byonna binyigiriza Buganda. Buganda kyokka si yerima. Ate baani ffe bakabaka b'emmwanyi Faluku. Ffe tusinga okulima emmwanyi. Embaala eziri naye ffe tusinga okulima emmwanyi. Buganda region emmwanyi zaffe. Ate emmwanyi tetuzirimye ku Museveni. Twakazirimira emyaka n'ebisiibo. N'olwekyo tetusobola kuva ku mmwanyi. Ekyo mwami Museveni ne banno emmwanyi bulijjo zifuna nga tetumanyi. Allahumma salli ala. Nze gwe Faluku n'essente ze naguzeemu emmotoka nazigye mu mmwanyi. Leero monite ndaze amayumba g'abantu abazimbye amayumba mu mmwanyi. Eraga abantu obugagga bwe bafunye mu mmwanyi. Era wano we twebaliza gavumenti ya Buganda n'Oweekitiibwa Katikkiro omulanga gw'obadde okuba teguteekemu akajanja nti emmwanyi terimba. Bani emmwanyi mugiteekemu n'akajanja, mugiteekemu n'ebbugumu, mugiteekemu n'akatinko. Nawulidde Pulezidenti Museveni ng'ayogera ku by'emmwanyi. Anyiigire muli. Wawulidde we yagambye Katikkiro? Anyiigire muli. Ateeyo eddoboozi ne ŋŋamba emmwanyi eno we tudda wa. Lino eggwanga si lya mwami Museveni. Biraka bikaawo. Si lya mwami Museveni. Mwami Museveni tasobola kusaanyawo Buganda yamulema. Teri alisaanyawo Buganda. Buganda eringa nga Israel nga Palestine. Emmwanyi ki ekigireese okubeera? Anti agenza okulaba ng'Abaganda bazze nnyo mu kulima. Nga atya nti tebajja muwulira kubanga ye alina moto nti omwavu tafugika. Omugagga tafugika. Kati agenza okulaba nga Buganda emukubye nnyo penalty. Kati busungu bwe bubatta, Nugu yebatta, bukyayi bwe bubatta. Ne Museveni tojja kumalawo Buganda. Naye anti ababaka bamu ababaka bwe mwalo ababaka balwanye ekimala. Ababaka abamu tebaabaddeyo. Abamu ababaka balina omuzoogo. Musajjawo ow'ekira ababaka beerwaza balya ssente. Ow'ekitiibwa teyalabiseko. Simasaka Gureta bano ba Mpunyingi tebaalabiseko. Mpuuga asaana na kukolimirwa. FDC temwalabiseko. FDC ekira ne Ssemujju asaana kukolimirwa. Ababaka tukoya ababaka issue ez'amaanyi bwe zijja nga balwala nga bafuna trip naye mabega baba abalabyemu. Ababaka ba Parliament
ate bali ewaffe mu Buganda ishu ez'amaanyi bwe zijja era gyagenda okulaba ab'amaanyi bonna nga babadde balwadde babadde bweru abanga basigadde mu maka gaabwe naye nga basigadde n'ebikutiya bya ssente baba baalidde eggulu limu. Era Ssemujju oli mukama wange oli mukwano gwange olina ebibuuzo bingi ebyokuddamu. Ssemujju oli mukama wange oli mukwano gwange naye n'ebibuuzo bingi ebyokuddamu. Lwaki walabiseeko Mpuuga ekizibu yayagadde movement nadda ne mukati. Mpuuga si gwosoose okwagala movement. Mpuuga kati afuukidde ddala ndooza anaatera kutandika kunga bantu genda movement naye munne si gwosoose ate si gwosembyeyo. Tosobola kuŋŋa nti Mpuuga emmwanyi yakusomesa. Masaka twalinayo ekyuma ky'emmwanyi baakiyitanga oba West Mengo. Ffenaffe kibibi twakiyina nga bakiyita East Mengo. Ne Nalukolongawo Kabaka teyamba kyaliwo. Ebugolobi kibaddewo. Esseete waffe Butambala kibaddewo. Mpuuga tosobola kuŋŋa nti Mpuuga ng'omanyi Buganda eyimiridde ku ekisumuluzo kya Buganda mmwanyi ne mubulawo. Ne bw'oba oli mulwadde jjira ku macupa. Mpuuga ennaku zino yakyamuukidde nnyo. Ebintu ebinyiga abantu abyewala nnyo. Tabiteesaamu. Mpuuga ennaku zino afuuse ekirala. Ebintu ebinyiga abantu abyewala nnyo. Okugeza emmwanyi teyalabiseeko. Ne Ssemujju era Ssemujju olina ebibuuzo bingi. Muwada oleekaana nnyo ebitaliimu. Muwada oleekaana nnyo ebitaliimu. Naye kyemmwanyi tewalabiseeko. Olina okunnyonnyola ensi wabadde luddawa na nsonga ki? Oyo bambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segginya tumuleke bambi mulwadde. Naye Kazibwe Bashir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kazibwe ku Bashir ne Wakayima kiri mu Buganda. Kati Wakayima aleekaana mu bintu ebitaliimu. Naye Wakayima tobanenya nnyo anti Wakayima bambi. Okimanyi Wakayima muganda wa Gashumba. Gashumba Fulani. Wakayima muganda wa Gashumba. Sibawo ssente. Muganda we bya Facebook, internet. Wakayima muganda wa Gashumba. Yadda Gashumba. Gashumba apero yu. Wakayima. Okumanya no ba Luganda. Wakayima bali bamujja mu parliament. Olwo yafojinga amannya nga Ssebunya mulemeddeko. Era Gashumba yasasulanga ne ssente balooya Wakayima obutava mu parliament. Wino omujjawo. Mulina. Wakayima si wanuuko. Wakayima wanuuko. Ne Wakayima taata wa Sheila Gashumba omuto. Wakayima tata Sheila Gashumba Wakayima amumanyi. Amumanyi nti muwala we. Laida. Wallahi lillahi tallahi. Kata kyalanga yo. Ani. Sheila Gashumba. Amumu taata we. Amanyi tata. Era natidde. Kyavata yazze kubuye mwanyi. Isi banji. Ababaka tebalabiseeko. Abamu baafulumyemu. Ng'ekiteeso kigenda kutandika. Nga bakitegedde awo bagenze nettu. Balinamu ababaka ba Buganda mutumenya. Omuntu ali serious walijidde mu ambulance ku gundi. N'ababaka bangi mwadduse ekiteeso kino ng'ate twakitegedde nti mwabaddeko nettu mwagenze nalyo. Era abamu ne babagamba mutuyambe temula yinsiriko yabaddeyo. Yafulumyemu nga kigenda kujja. Yabadde kudoza piki.
nserekera bukodyo bwa bukola nnyo nensereko ne bannaye nensereko naawe toteredde tonywedde wamu nsereka ali hayato munafiki dwati ate simusibaako yabadde luddawa nsereko naye azannya nnyo obuntu obwo ebiteeso ebinene ebiba mu ggwanga nsereko yebulankanya gwe ojja omugenderere nsereko oyo si mwangu dabuddiira nsereko si mwangu bampuga ye yagambye ebintu bino bwe bijja ebiri siriya tuwaako bajuniya bateeseemu twe basiniya ne tusooka ne tuddako wabbali siniya kinaawa majaani obuka mpuga siniya obwa siniya abujjawa nga nanga gwe yasanga mu byobufuzi guno gwabadde mukisa gwaba honorable Geoffrey Rutaya bateese so kyebava baseeko emabega babawe chance mpuga bw'obanga olidde ennyama enkaafu ne supu muwuutireko bw'olyanga ennyama enkaafu ne supu omuwuutirako kati bino byegiraagira nti basinye ebyo byonna tukumanyi gy'ogwa kati ani yagambyeko nti ebiteeso eby'amaanyi ebinyiga Buganda bwojja ani yagambyeko twagala basinye ye gwe obwasinye twatusanga mu byabufuzi ffe tukusinga obwasinye ffe nga tubiteesezzaako watusanga mu byabufuzi gwabadde mukisa gw'aba junior nedda sebo ogwo omukisa ate ogwo omukisa gwabadde gw'abasiniya era kyova olaba nti gavumenti engezi bye yatuguddewo era ojja kusanga nga bajuniya bambi bonna babaddewo bonna babadde kati yagenze etegulewo basiniya baka babadde babize teri bwabize bwabwe baba omulimu gw'omubaka kola ki kuteesa omulimu gw'omubaka omukulu kuteeseza ggwanga kati ate wano babadde bakola babadde balina kuteesa tokiraba kuba bafuna alama tokiraba ate n'ekya gavumenti kinaleke kujooga nnyo bw'eba ewulira nti eyagala nnyo emmwanyi erime ezaayo tubeere ne Uganda gundi Uganda Coffee Farms oba Uganda Farms zaaliwo Uganda Coffee Farms zaaliwo ogamba kyoteesa otya gavumenti bw'eba ewulira eyagala nnyo emmwanyi esooka erime ezaayo kuba buli kimu ekirina kikyerina ettaka eririna abasomesa ebalina emmwanyi ezirina sente ezirina ne bw'ogamba nti eyagala irrigation system oba irrigation farming buli kimu ekirina esooka erime ezaayo batuge nti faamu ya gavumenti erina Kasongola Ministry of Agriculture yiyo farm terinaawo wadde n'omuti ogwo gavumenti nga bwetadde amaanyi mu mata nebasembereza bu banka nebawa ennamba ezitasasula musolo nebawa amaanyi tebayita ku road block bayita buyisi tezikwatibwa nebawa amaanyi amatagi tegakyafa ulidde nebawa amaanyi abagavuga baba ne pistol emundu baba ne radio call ulidde nze genda gigenderamu nali ngenda mbalala emmotoka etwala amata eba ne pistol eba ne mundu ennene eba ne pistol eba ne likoda ulidde eba ne radio call n'omuggo eba nagwo baba n'ebikofiira bino ng'ebyomwana oli kyayambadde ulidde bisepeewo ereeta tukirabe essebo so kati gw'ogamba gavumenti ekola etya gavumenti nga tennaba kululunkanira mwanyi tennaba kukwatibwa bujja na bukyayi gavumenti nga tennaba kululunkanira mwanyi tennakuleeta bukyayi na bujja na busosoze esooka etulimire emmwanyi ezaayo tumanyi n'abaana waliwo abaana abakola buli kaliki Makerere waliwo abafulumira twalina amasomero nga waliwo essomero balitanga bukalajyo babukalangu yasomesanga balimi ba mmwanyi bukalasa very good balitanga bukalasa farming bikyaliyo Mwami Museveni yalisaanyawo so bazoge bakole balya bakole amasomero nga ge basanga twalina nga bukalasa
farming system oba farming whatever Yeah. bakole bukalasa gabeere 100 buli district balime emmwanyi nga za gavumenti ziyambe n'abaana abalima ebyobulimi abasoma ebyobulimi batuukire eyo kuba ekitegedde zifuna lwaki tezirima babuuze lwaki muzirima lwaki kiki kyemukweka kimuyisaawo wettaka mulirina obusobozi mulirina amaanyi ge muwadde ab'amata naffe mugatuweeko zige emmotoka y'amata yantutte bonna balina ebikofiira nga bino babisibidde muno balina pisito balina emmundu ennene balina tiya gaasi bw'obaleetako ettamiiro balina empingu wulidde eyo olaba abadde watudde mu yakaseti nedda naye ennuuni ebirina wamabanga naye ennuuni yamutawanako ennuuni tezikwatwako ennuuni za munene watudde mu yanuuni nedda ssebo natutte ez'amata tezeesabwe ani nedda ssebo emmotoka z'amata yabadde yanuuni nedda ssebo natudde mu yamata balina ebikofiira bwe biti yadde yanuuni yabadde yanuuni yanuuni yabachina yeba n'empingu yeba n'empingu ne tiya gaasi ne rediyo koolo ne piso ennuuni weyita bagirengerera eri oyogeza okijjayo mu mazzi nga kirina ennuuni n'okikukusa ofa nabo